Bibi nebipya kunfa y'omubaka wa NUP Hellen Nakimuli. Gano ge mawulire mu Luganda ng'okugakusomera yenze Divine Masinalwanga muzzukulu wa Mugema. Abafamire ne bannabyabufuzi mikwano gy'omubaka Hellen Nakimuli basobeddwa ku nfa y'omubaka ono. Lipoota y'abasawo b'emulago bweremereddwa okuzuula ekituufu ekyamuse. Bino biddiridde omulambo okuggibwa mu ddwaliro lya Alexandra Medical Center ku Yusuf Lule Road gye yafiiridde ng'alongoosebwa ebizimba mu lubuto ne gutwalibwa emulago abakugu okuzuula ekyamuse nga tebannagukwasa bafamire. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi yagambye nti wadde lipoota eyakoleddwa abakugu yafulumye teraga kituufu kyamuviiriddeko buzibu nti era abakugenda mu ddwaliro lya Alexandra Medical Center bongere okwekenneenya embeera y'eddwaliro basobole n'okubabuulira ekituufu obuzibu kwe bwavudde. Ebizimba bye babadde balongoosa Nakimuli bikwata kumpi ne n'abaana bitera okukwata abakyala bali mu myaka egizaala era ng'omuntu alwadde ebizimba bino atera okulumizibwa ng'agenze mu nsonga z'ekikyala ekimuleetera n'okuzirwamu. Bw'obifuna olumizibwa mu ndira abamu bafuka buli kadde era nga ne bwe bafuna embuto batera okufuna obuzibu. Okujjanjaba ebizimba kisinziira ku mbeera y'omulwadde gy'alimu. Oluusi bayinza okumuwa eddagala ery'okumira kyokka ate embeera bw'eba esajjuse babeera bagenda kumulongoosa. Omugenzi agenda kuziikibwa ku Lwokuna. Tusaba Mukama omwoyo gwe agulamuze kisa. Ago ge gabadde amawulire webale kwekumira ku mukutu. Yongera okugwekuumirako kubanga nkuleetera amawulire bwe gati n'amalala buli wiiki. Akuume atakuumira mpeera. Ssaabasajja Kabaka awangaale.